bazaala omwana omuto omuwere akulira mu SC eyo yennyini gye bamazeeyo baby yes kati n'ekigambo kye bayita akataapu abami balina ekigambo kye bayita akasabbuuni. All right, I thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Skaweza, straight outer aromatic entertainment. Nyongero kubebaza mwe balenya subscribe ndaba liking commenting. Thank you very much. Sirina kya kubaddiza okujja ko love n'okwongera okubaweereza obulungi n'okwongera okubazannyira ebirungi kyenyinza okubawa mpozi ne program gye natandika okubeera nga ntambula mu mumwe mpozi n'okubawa ku ssente bwe manzizeeyo enkubuza ekibuuzo okiddamu nga kikwatagana ku aromatic bwe nkubuza ekibuuzo n'okiddamu nga bwe njagala okiddemu nga nkuwa ku ssente mwanda bekajjansi mwanda bebusega mwanda ba wano we nagenda ku kabuusu kati nzirako ntuŋŋamu abaana bembalala nimbakunda muno isaaha zoona ningenda okubasharako ati njijaha toteekeyo akeshongoro ati natandika n'okutera obweshongoro okeshongoro mwaka ora anyirira by Morris Jordan Skaweza akeshongoro bakahurura wakahurura akeshongoro yeah anyway thank you so much each and everything mubali nyokubera nga mukola kakati onako olwaleero ansazeewo ku channel eno ndowooza mutera okuwulira omwami akola reviews ku movies za aromatic entertainment ajja n'akugamba nti hafi baba yazanye bwati ate lwaki kimera ali bwati nagezaako okubeera nga atema ensonga nagezaako okubeera nga ayongera otutemera mu firimu mbu butuufu n'oyongera okuginnyonnyoka omukulu oyo mwenna abamugoberera ku aromatic fans club endooza mulaba reviews ezo zonna so olunaku lwali ogwentudde naye njagala mubuuze ebibuuzo nga bingi naye kaakasooka tubuuzeeko tukwaniriza sewo kale sewo neyanza nnyo neyanzege okumpa omukisa guno okunkyazaako ku mukutu guno nzaani gw'oleeta n'atulako wano ku mukutu gwo Morris Jordan Media webale nnyo ssebo webalire ddala amanya n'eddoboozi Rashid Byamukama abeera ku mizindaalo okumanya eddoboozi eri ku mukutu gwaffe gwa Romantic Fans Club nze embeerayo ng'atunuulira ensonga nyongera n'engazi yaamu ne tuba n'emiramu gye tukubaganyako ebirowoozo era ebiseera ebisinga tera okugamba nti endowoozayo gintere mu komenti section awo tuteeseza ebeera nzigule kale mwebale mwenna abagoberera omukulu ono Morris superstar waffe mwebale kuba nti mumuwa support kitaliiko okwakulizo era mweyongere okumugoberera ebirungi bingi akyaleeta byonna gye musinzira okubanga mutulaba batumiddeko banyinaze mwenna abali mu kyondo kya Bwarabu kubanga kyekizibu okubeeramu bana abali mu USA abali mu UK mwe muli at least naye abaana abali mu Middle East basanga obulamu nga buzibu embeera y'obudde gye babeera Morris buzibu nnyo muganda wange njagala okutegeeza gali amawanga si kintu kya kuzannya otule okutufuna tubeera twakupangirira otya biri si byakukeera ku makya nti ssaawa ziweze ez'okwebaka nti ogende ku buliri ofune otulo tujje no my friend no osobola okuva eno nga gw'oli mwebase nga oluteeka omutwe wansi weebakirawo muganda wange n'oyingira ku buliri saa 6 eziwera 11 nga tonnaba kwebaka ng'oli mu kwekyusa lwaki banjulira abaliyo ndowooza embeera y'obudde buli omu tamanyi kituufu lwaki empewo nnyingi si mpewo musana mungi omusana gwo mungi ng'omusana ate era tebasula mu musana kuba balina SC kati waliwo challenges bbiri ate SC naye eyinza okuyitirira n'owulira nga ki naddala abaana baba akava wano basanga okusoomoozebwa kutya jjukira ffe twamanyira mbeera yaffe eno olumu n'ewaka tolina faani kakati bw'otuukayo tosobola kwebaka nga tumutaddeeko esse wakagenda waliyo abaluddeyo kuba tosobola kwafoodinga nnyumba yo weka ogenda kusuula n'abalala bamaze emyaka 10 bamaze emyaka 5 abamanyira essi musajja wattu wakagenda ogenda kuggwa mu essi bagiteekeko ekiro bulangiti ogyebikke no ziba zenkana zita size zino bulangiti ezafuwa n'ez'amaanyi bulangiti eri abaana bwebikka bwebwo okuleka abo abaakolamu naye omwana eyakagenda kabulangiti kaba alina kaba kanafu kati musajja wattu n'alyoka nnyogogera mulimu essi banne basuula nabo bagimanyiira kati ne balyoka bagiteekako gwe lwaki oba tugula bed cover oba blanket wakagenda tonnaba kufunamu ssente sobola kwegulira bintu ebyo
challenge eri bano ba newcomer ba fresher bakajja wavudde Uganda wagenze na suuka nti bakugamba parking yo suuka bedsheet yoka oleteyo n'engoye ntono kati bwotuukayo bakuwa akabulangiti nga katono nnyo ab'okumulimu oba ab'omu joba ogenze yonna joba ogenze oba ogenze mu accommodation oba ogenzewa bagenda kuwa kaki kabulangiti nga kanafu oluusi n'akasuuka ko wagenze nako kati nga tebijja kusobola kukola ki lwaki abasajja abo nga bo bennyini bakimanyi nti nno embeera y'obudde mbi oyina okwebika ogumire lwaki bakuwa akabulangiti akatono balita bibakwatako oliba togenze wa nnyoko oba wa kitaawo naku yo yeekututte ogenze kukola si kwebaka si kwebaka sekendi kati bo balinga abasajja bazaala omwana omuto omuwere akulira mu SC eyo yennyini gye bamazeeyo baby kati baba bamanyiira bo kye bayita obunnyogovu kati ye takiwuliramu nsonga amayumba gaabwe SC bazisumulula ne zituuka n'okuba nga zikwatamu n'akakka ne bazimalirayo ddala kati kino ekintu ekyokuba nti abaana okufuna otulo olubeera lutalo simanyi naali kitunnyonnyola ne tukola ki ne tukitegeera so tuba tetugezaako okusiga ekifaananyi bwe tutuuse ku baana abo mutusonyiwe tetuvudde ku mulamwa naye mwe musinga okutufolowinga era tunyumya obulamu bwe mukola ki bwe muwangaalira buli we tuboogerako tuwulira embeera gye muyitamu nga naffe ekola ki etukwatako kuba kati nze ndi waka ngenda kulya ku matooke ndye kamera akalungi naye boolaba abo asobola okulya omuceere okumala emyaka 2 ng'alya muceere na nkoko omuceere n'enkoko ali mu kiyumba va kuba n'ababeera wabweru ali mu kiyumba mwakola buli lunaku balya muceere na nkoko naye lwe nali e Dubai twali tuvuga nga tugenda mu ddungu balina ebiyumba nga ziri kale ziringa apartment ze baatulaga bazita villas oba villas ne batugamba nti ebyo byebiyumba lwaki babiyita kituufu ebyo byebiyumba oba ennyumba ekigambo kye bwogamba nti kiyumba nti omwana akola mu kiyumba aba akola mu maka ngaago amaka g'abantu ge bakola mu bye bayita ebiyumba si biyumba zini nti ebifulukwa abo bakola mu maka g'abantu abakolamu abalina ssente kati ezo ennyumba ze mwalaba ennyingi ze babagamba villas bazimba ezo ennyumba z'abantu ze bakola ki ze bapangisa naye nga abalinamu kasente bebakola ki bebazipangisa omwana lwaki ali omuceere gwokka n'enkoko for 2 years anti kati bakama be bo bebalya bo bebaagala bwe balinga abakyusizzaako ebintu byebakyusa ne bo tebitegeerekeka biyinza okukulema okukola ki balina simanya kati ngaffe ze twalise capati balina ebintu byebayita kubuusi kubuusi kibanga capati n'ekintu kibanga capati oba etayidde kati balina ebirala bye bayita palata enewe palata naye eri awo wakati wa capati wakati wa kintuntu kati ate waliwo Abapakisitaani bali ebintu bye bayita luti mukama wange ate biri byo bizibu nnyo ate abaana abakola mu byumba b'Abapakisitaani ate bo bali bubi nnyo Abapakisitaani ate bali bafu nnyo kolera Abapakisitaani n'Abayindi ate kubonaabona luti ate yatya ebyo biruti nabyo biringa bicapati babiyokera mu oveni biba bikalubanga biri ebintu byabale nagenda kati n'omuddo ndoozi omuddo wagulaba omuddo nagulaba gwe balya nali e Dubai katosobola gulya nga wakatandika tosobola gusobola naye ekiseera kituuka n'otuuka n'okola ki n'ogumanyiira ekiseera kituuka n'ogumanyiira ng'osobola okukola ki okugulya kakati nga bw'olaba nti wano tubeera ne saladi nabo buli omuddo gwabwe gwe bateekako nga greens ate jjukira greens zisinga wano olumu ziba nfumbe naye guli omuddo gubeera mubisi fresh naye otuuka n'ogumanyiira gubeera guwooma kakati waliwo n'ekintu ekirala bamuyita labna ate kakati kiringa omwalabu bw'anajja wano ne bamugamba balya doodo nga tabitegeera nga tabimanyi tabirabanga nako nyumya wano enseenene nga tazitegeeranga nako abakulu labuna banange abaana babimanyi bajja kubiteeka baana mmwe wenzijeeyo mumpako labuna Dubai beeri yagezeko musiza abawalabu ebintu ebyo aba yali abisanzeeko kakati nga bw'olaba nga tugambe nga bw'olaba yogati nga bw'olaba yogati olwonyumya labuna naye ate oli ye abeera sote abeera alimu omunnyo gaba ng'amata agafudde ge bageze biba bitungununa okitegedde abanga bongo naye ate nga wa munnyo bongo ate wa munnyo test yabeera ya munnyo tabeera wa sukaali kati abo abaana
Okusooka baba tebabisobola. Niyo kuvanyuma bamala ne bakola ki? Ne babitegeera ne babisobola okubirya. Ekoma kitegeeza okulya bonga ate nga wa munnyo. Yes. Kakati mu mbeera eyo tubadde tukyali ku nsonga eyo okuba nti bali omuceere okumala emyaka 2 nti abatalina option ndala okuleka abaana kati abawangalira ku mirimo nga bakola basula bweru besuza oyo asobola okufuna ki nga ali mugundi abayesuza waliwo kati abaana ali mu baziyita batya abayesuza besuza n'abali mu accommodation buno obulamu abaana abawala be basinga obutomera era bw'obeeranga ne mukyalawo ng'ali ku kyeyo buli kiseera ng'avaavaako waya abatali yekka omugamba bibiri abalina ensonga nnyingi ezimuggyako obadde munyumya gavuddeko waya baba balina ensonga nnyingi ezibaggyako kati naddala abaana abawala abali mu biyumba be basinga okutomera embeera eyo naye bano abalenzi bo basuula mu accommodation obeera free okutambula n'ogenda n'ogula byokola ki byoyagala basuula mu bed space nabo osobola okutambula n'ogula byokola ki yadde bya bbeeyi naye osobola obikula yadde bya fridge naye osobola okukola ki okubifuna kale n'ofuna ekifaananyi ekyefaananyirizaako amatooke naye nga yadde gali frozen naye nga oba olidde lumonde ebintu ebyefaananyirizaako naye nga oba olidde naye oli omwana abeera mu kiyumba ky'omuwarabu emyaka 2 olumu katafulumyeko wabweru ne lwaba afulumye agenda ne bakama aba oluusi mu mall okushopinga agenda baleetako kajanja nti ndabye lumonde njagala mugula wekitegedde awe nnyini abakozi ba wano bajja okukola mu maka gaffe osobola omuwa ssente n'omugamba agenda leero mu katale oshopinga ebintu n'omugamba agenda mu ki oshopinga ebyokunywa lwaki abawalabu abo omwana ajja n'akola emyaka 2 n'agimalako nga tafulumyeko mu nnyumba mu nnyumba afuluma no ngamba nti ogenda mu katale ogula ebintu ne mu katale asobola okugenda ne mukama bagenda mu mmoolo naye aba amuwerekeddeko oluusi nga akutte mwana oluusi nga asitudde mwana olumu n'asigala ne mu mmotoka n'atafuluma kugenda wa naye kakati oliyo omuwalabu ali mu kulonda bintu bye yamututte kugula kati gwe togenda muleetako sagaliko nti ndabye ebijanjaalo mungulire ebijanjaalo ndabye lumonde mungulire lumonde no okuleka nga osanze omulungi mulimu abatuuka nga bantu balungi ne bakwatagana n'abakozi baabwe ne baba nga basobola obbawe bakola ki bye baagala so ate waliwo abasajja abaki abazibu kati obulamu bw'abo abaana buzibu nnyo buli complicated naddala abo abali mu biyumba babatambulizaako amaaso kuba baba basuubira okutoloka okudduka nti bagenda mu biyumba ne bamala ate ne batoloka yensonga lwaki babakuuma nnyo tebaagala bakole ki babatolokoke ekitegeeza bo bennyini babayisa bubi nga naye akimanyi nti amuyisa bubi kubanga omuntu gw'oyisa obulungi oba okimanyi ne bwamutuma mu katale agenda kudda kakati njagala okubuulira kino Munnayuganda taliiko oba omuyisa bulungi oba omuyisa bubi ku nsonga y'okutoloka Munnayuganda taliiko ba mukama wa muyisa bubi oba amuyisa bulungi ku nsonga y'okutoloka mu biyumba ekisooka bano abaana bajja ne bagenda okukola ne batuuka akaseera ne bayingira mu WhatsApp group kati ne bafuna emikwano egiri mu WhatsApp group gibeera ne information gye baba feedinga nti mu kiyumba okolera nusu kakadde kamu oba emitwalo 8 singa otoloka n'ojja n'ebweru ogenda kufuna kamu kitundu era bye byasiga ennyo okubonyaabonya abaana abaali ku kyeyo ne batuuka okuba nga basula bweru ne batuuka okuba nga bali mu bbanga tebalina mirimu olw'amawulire agaabaweebwanga bannaabwe abaalinga ebweru kati Munnayuganda bw'okera ku makya n'omugamba nti ogenda kufuluma ebweru ofuna akakadde kamu n'ekitundu ne bwe mbanze ng'eri obadde ofuna 8 definitely alina okutoloka kati tekiriiko nti bamuyisa bulungi oba bamuyisa bubi bo batoloka ate Munnayuganda ye muntu atali mugumiikiriza ava wano nga yagenda kukolerera kakadde mu myezi 3 ne bamugasa okufuna akamu ekitundu ebirowoozo bye ne bikyuka nga tasobola kugamba nti kaninde contract eggweko ndyoke etandika okufuna zino zempulira zenjagala oye Munnayuganda ekyo ffenna bwe tuli Shidi ekyo ffenna bwe tuli naye ng'obugumiikiriza ate bukulu nnyo mu nsi muno Shidi ffenna bwe tuli noba olina omulimu gw'okutte ng'omulimu gukutte nga bagambye buli lunaku ofuna emitwalo 8 ne bagamba waliwo wali omulimu buli lunaku ofuna kamu kitundu Shidi kati ogw'ekinana kyo kiba kimbeera gwe bino ebyewaffe bye tukola nga tebiri mu mateeka nga tebiri contract eri oba wasayininga contract bw'okola emyaka 2 n'ekigwako ogenda kubeera free kati oli mu kutoloka mu kiyumba ogenda passport togirina ne bw'onoogenda nayo mukama wajja agenda bakuteremu omusango
nti watoloka oba gutekeko ogw'obubbi bagenda guteeka ku passport yo era bwe bakukwatira omusango gubeerako n'okufuluma ali ku airport omusango gukola ki gubeerako gune passport yo ne bwe ogirina kati Munnayuganda simugumiikiriza ekyo kyabalema okugumiikiriza n'obasanga batolose mu biyumba naye nga sigamba nti bamubonyaabonya sigamba nti bamusasula naye abali ebweru baamubalira nti bw'otoloka n'ogenda mu kyumba ekirala ogenda kufuna obukadde 2 kamu kitundu ng'obadde ofuna 8 n'adduka kyekibatolosa naye ate amateeka gali clear osobola okukola emyezi 6 n'osaba n'ogenda n'okolera omuntu omulala naye tetulina bugumiikiriza Bannayuganda tulina ki kimbadde okubuuza nti tewaliwo mbeera yonna eyogera ne agency wa yange agency olwamata kyakuvunaanyizibwako anti agency nsobola ku mateeka agafuga ensi eyo anti agency nsobola okwogera naye ne mugamba nti waliwo omulimu gwe banfunidde gwakakadde abatakyasobola kubiyingiramu tetuyinza kuterminatinga contract talina agency talina buyinza ku contract yo kati ekyo ky'emyezi 6 nayinza okinkolerako bwabanga amateeka g'ensi bwe gagamba kasita emyezi 6 ogikola simanyi oba kikyaliwo ne giggwako olwo osobola okuwandiika n'osaba nti ngenda kulizayininga ngenda kufuna mulimu mulala olwo ng'omaze n'okufuna agenda okuwa omulimu mulala n'oleeta obukakafu nti bagenda kuwa omulimu mulala ono n'alyoka akuta bano abatwala abaana ebweru bakoma kubavunaanyizibwako ndowooza ku kisaawe Entebbe kubanga baba bajjeene era nabo babakwasa eri si be balina obuyinza obanoonyeza emirimu ziri kampuni eziri eri oba abantu abali eri abanoonya emirimu kasita otuukayo be baba bakuvunaanyizibwako bano abali wano obuvunaanyizibwa bwe bukoma wano wabula basobola okusigala nga boogerezeganya ne bali baawa abaana naye mu nsonga ya contract okugisazaamu n'eri kampuni gye bakututteko n'ekutunda nannyini kukugula yabavunaanyizibwa ku contract eyinza okugisazaamu okuteekako emisango emijweteke oba okukuta n'ogenda mu mirembe oyinza okukirabanga ekibi n'ekirungi kibayambako kubanga nti ffe abantu tetuli beesigwa olwaleero tuteesa kino enkya ne weefuula kati bakukwatira contract eyo kyenagambye nti Munnayuganda talina bugumiikiriza okitegedde ndowooza olaba bino ebyawano oli akolewo wiiki disappointment ziringa disappointment ku mirimu nene nnyo olumala okutendeka n'otegeera ng'odduka okola ki ogenda akati bali baamanya nti bano abantu okutukozesa tubasindikire visa eya tikiti batambule bajje batuuke akolewo emyezi 2-3 adduka agende nga simufunyeemu no tulina okuba n'amateeka gakola ki agabakwata kati twatandise nno nga tuli ku nsonga ndala naye etuvuze tutwala mu bulamu bwaki bulamu bwa house managers lwansongera nabo batwagala nnyo bambi bagala nnyo Jordan Kata Saudi Arabia bawangaliramu nti babeera on and off tebabeera mind zaabwe nga zakola ki zavaako esseetuuka ne bayitamu nnyo ate wafuluma ebulu n'akasana akakangi n'ali omuceere ebbanga lyonna akasana kamuyitamu yes kati n'atuuka n'ali ebintu bya fridge ebintu bya fridge n'atuuka nga obwongo bwe buli on and off ensonga lwaki bw'obanga omulina n'olaba nga leero abadde mulungi enkya n'avaako tomunenya nnyo alina bingi byakola ki byayitamu n'abaana abalenzi nabo balina sayidi yaabwe kiri kinaga ekyotulo kigatta bonna tekiriko muwala tekiriko mulenzi naye nga baganda bange ab'obuwala mbasabira embeera eyo mugiyitemu nsaba Mukama Katonda ayongere obagondezaamu wadde embeera mulaba nti mbi nnyo naye munnange era kyovola nze buli wentula wano ntera bagamba nti mbawe ekitiibwa omuntu okusalawo n'agamba nti ngenze kukola okusalawo n'agamba nti ngenze kukola neewaddeyo ngenze kukola okukolerera maama akolera famire yange nga mwana wa buwala ekyamazima kiba kinene nnyo so nsaba Mukama Katonda abeere nga bateekamu obwangu ate mwebale kutuwagira mu mbeera yonna era naffe tubakakasa tugenda kubaawo ku lwammwe kusaidia abalenzi badde okyayagala kusaidia abalenzi nabo balina challenge era nga bwe gambye kitegeeza otulo tusinga kusumbuwa abalenzi bonna buli ali wano mu Middle East ensi zonna ezo eza Middle East buli omu azisanga mu challenge buli ensi eziri awo mu kyondo kya Buwarabu seriko Dubai teriko Oman teriko Bahrain teriko Saudi teriko Kata eyo challenge weeri ey'okweba kututuba twakupangirira tukukutte 11 saawa emu oba 12 ate olina okuzuukuka otufuna bukya ate ng'olina okkeera ogenda okukola ate obulamu butambulira ku Panado boolaba abo obulamu babutambuliza ku Panado tezirina kumuggwako Panado kwe batambuliza obulamu anti buli ku makya agolokoka alinga omukube alina okumera ka Panado ekiro agenda okuggwawo wansi nga amagumba
gali yegeyege gakubagana. Lwacha golokoka ng'omukube. Kakati wuliriza. Wayingidde mu buliri ku saa 6. Yes, ezekiro. Otulo tuganya osuza okulungutana otufunye 10 oba 11. Sawe mwozi ukuse. Otulo tukyakulimu. Ekibeerabeera ky'obudde nakyo tekitegeerekeka. Kakati definitely olina okumira Panadol okusobola okuyimuka. Bamala kweyiwako mazzi okudda engulu. Nga tebanaba kweyiwako mazzi tebabeera baki. Era alya ssente z'aba abantu. Bani muli babi. Abeera muntu mubi nnyo. Muli babi bantu mmwe abalya ssente z'aba. Abantu ssente bazifuna naye bazijja mu mbeera etategeerekeka. Muli babi bantu mmwe abalya ssente. Kusiba nnyama. Kati balina ebintu byabwe bye bakola. Kati kapanada ako k'ogambye. Ko mukama we akamuleetera bakafuna mu budde wakagalidde. Ate noluza bakama babo obujjanjabi. Era bwalwala mu Panadol. Abawalabu nabo bategera Panadol. Bwe basinga okubagulira. Oluza balina obujjanjabi babo obuli obw'amaanyi. Okuleka nga obulwadde buwaseninze. Naye nga tebalina bujjanjabi bw'amaanyi bwe babawa Panadol. Panadol ko batambuliza ki? Katubasabira tongera basabira baganda bange nenga kyonna kikiri kukola. Kukola. Kakati abakyala balina ekintu kye bakola n'abaami kye bakola. Abakyala balina ekigambo kye bayita akataapu, abaami balina ekigambo kye bayita akasabbuuni. Kakati webale nnyo okuleeta omulamu ogwo naye nja kusaba tujagendayo olulala. Kakati okubatambuliza obulamu. Era kizibu omwana agezeko mu Buwarabu n'abanga omuwala tapractice kataapu omulezi katappractice kasabbuuni abasinga batambulira mu awo. Tujja kyogerako kakati naye nga bwe bulamu. Naye nga kakati nsaba nyongero bajjukiza nakuzomu ejjukira programu eno ewagiddwa Aromatic Entertainment atugenda Amalia Flow ku nakuzomezi nga 25 26 tuli ku obligato nakuzomezi nga lumu tuli ku Nana Hotel Erukaya nakuzomezi nga 3 mu lumu tuli ku Eden City Emitiana. Yes, mbadde n'omwami Shidi ate tujja kukomaho twongera tukulambulula ku mbeera eyo yaba house managers bulambu tuwangalira bali babayita basekadaama kakati abakyala bali babayita bakadaama ne bakigaana ne batwaswa house manager kati babasajja batwala bali basekadaama kati abaami mutuweera mu erinnya erya abaami batwala liriwa abakyala batwala liriwa house manager ate abasajja batwala liriwa nze kambawe ba house engineers naye abasajja tebakola mu nyumba kubanga abakazi be bakola mu nyumba olw'ensonga batuma ba house manager abasajja tebakola mu nyumba abasajja bakola mirimu gyabwe kati bo batwala naye bayizawo erinnya lya Sekadaama yali terikwatagana n'abasajja. Ekigambo kadaama kino kitegeeza mulimo guli gwe bakola ogw'okukola mu nyumba bakozesa ebigambo bibiri kadaama oba shagaala. Kati bo Abawarabu kivunulanga gwe wano boyinza okugamba omukozi w'ewaka house girl nani bwebityo. Kati ekigambo olw'okuba abantu bakivumirira nnyo ne bakikuba nga bagamba bikadaama tibitegeera n'ebintu ebirala ebifaananiza bwebityo kati n'erinnya ne balitamwa kweteekako erya house manager. Kakati ekigambo Sekadaama tekiriiyo kubanga abasajja tebakolayo mu mayumba. Babasajja balina okubawo erinnya eryabwe so balina okutula wansi banonyiza abasajja ki kuba abamu abaliyo bamakanika bazimbi abamu bapoota bekolera mirimu gyabwe bakola emirimu egy'enjawulo. Naye muganda nga okola obupoota wano ku ddungu okola omulimu gw'obupoota wano ku ddungu eri oba ogenze mu geena ya ku nsi okuweereza omusenyu n'amataffaali kuweereza musenyu kuweereza amataffaali mu biseera by'akasana nkatabuse bulungi okukola omulimu gwo construction wano ku ddungu mu biseera by'omwezi gw'omukaaga ogw'omusanvu n'ogw'omunaana guli oba ogenze mu kufa era gwe bw'okeranga ku makya n'olaba omwana omulenzi agenze ku ddungu nakomawo ng'alabika bubimanya abadde mu mirimu gya construction giri mirimu gy'Abapakistaani niye kukola kawaliko akasente kaliwa funa emitwalo olunaku ofuna emitwalo nga 2 galiwa taata aba baana bali mu construction kuba ne Kampala omusaala bafuna akakadde kamu omwezi ate poota mbankolerera mwezi mbankola lunaku ate bakola lunaku mbankola lunaku ate Kampala bibiri wano Uganda kati gwe kwata akakadde ko kamu oba akakadde kamu okadividingemu ennaku 30 otegereza okolera olunaku naye bali bakuwa salary wa mwezi siza kuwa buli lunaku naye guli omulimu gwa construction guli omusana muganda wange omanyi degrees ze gubeeramu okubanga ogubeerako
kubanga omusana gw'Obuwarabu teguliko nti obudde kiro bamisana. Okimanyi waliwo gwe nalaba nga jenga ayubusa olususu. Nangamba abadde apo. Ng'ayubusa olususu. Yes. Abaana abakoleyo mu binakani by'amafuta eyo. Abakoleyo mu bintu by'okupoota. Ganda. Ne katubasabire baganda baffe. Embeera yongera. Buli kimu kijja kuggwa nti munnange. Buli kimu kiggwa. Olina kuyita mu kusomoza okusobola okufuna kyokola ki? Kyoyagala. Katubasabire baganda baffe. Embeera esobole okukyuka ate etambule bulungi. Yes. Thank you so much. Tubadde ne Shidi ate tujja kudda twongere okumenyaamenya ebintu ebyo n'embeera nga bwe nesobola okubeera ng'etambula. Kale bamutamu Jordan Kaweesa oli ku Jordan Media. Ate oli ku Aromatic Fans Club ewa Shidi. Thank you so much. Subscribe, like, comment and share.